mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nyagadde mbabuulira ebyo ebiwangaaza obufumbo bwammwe omukyala n'omwami okubeera nga mu bufumbo nga mukwatagana mukolagana kwegamba musobole okubeera nga mukuza abaana bammwe nga muli wamu. Kale njagadde mbabuulire ebyo ebiwangaaza obufumbo. Ekisookera ddala kye njagala okubuulira gwe omukyala naawe omwami ng'oyagala obufumbo bwammwe buwangaale, kisookera ddala we muba mwakeefuna kikulu nnyo buli omu amanye munne. Gwe omukyala manya omwami wo, naawe omwami manya mukyala wo. Ekyo nno kiba kikulu nnyo okwemanya. Ekintu ekirala, buli muntu abeere mukwano gwa munne. Mukimanyi bulungi nti mubeera mu bufumbo naye nga temuli ba mikwano. Bwe kityo bwe kiri, kuba omuntu mubeera ba mikwano, buli muntu abuulira munne ekimukwatako. Mukwano gwo gw'obuulira ekyo ekikukwatako, ekikuluma, ky'owulira ku mutima gwo olw'ensonga aba mukwano gwo. Kati n'olwekyo gwe omukyala n'omwami mubeere ba mikwano, mukwatagane mubeere ba mikwano, kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala, okwesigaŋŋana kikulu nnyo. Okwesigaŋŋana, buli omu abeere nga yeesiga munne. Ekyo kirimu ebintu bingi. Buli muntu wanaaba nga yeesiga munne, kitegeeza buli kimu. Omwami ajja kuba asobola okuteresa mukyala we ebimukwatako, n'omukyala asobola okuteresa omwami we ebimukwatako, ebyama bye n'ebintu eby'enjawulo. Singa kinaaba nga buli omu yeesiga munne, kijja kuba kikulu nnyo. Ekintu ekirala, amazima mu mukwano, ekyo kintu kikulu nnyo. Buli muntu abeere wa mazima, ekyo kijja bayamba. Omukyala beera wa mazima ng'olina omwami wo, naawe omwami beera wa mazima ng'olina n'omukyala wo. Ekyo nno kikulu nnyo. Amazima mu mukwano, ekyo kyamaanyi nnyo. Mufube okulaba nga mukitunuulira kibeerewo. Ekintu ekirala kye nkusaba gwe omwami oba omukyala, kikulu nnyo omanye ebinyiiza mukyala wo, naawe omukyala omanye ebinyiiza omwami wo. Kati ebyo ebinyiiza gwe omwami ebinyiiza mukyala wo, fuba okulaba ng'obikweka. Tobimugamba oba tobimulaga. Kikulu nnyo. Ebinyiiza omukyala gwe omwami bikweke, tobiraga mukyala oyo. Naawe omukyala ebinyiiza omwami wo, fuba okulaba ng'obikweka. Tobimugamba, tobimulaga. Ekyo kijja bayamba okuwangaaza obufumbo bwammwe. Mufube okulaba nga buli omu ku sayidi ye akweka ekinyiiza munne. Naddala mmwe abaami kino kibakwatako. Abaami mulaga nnyo abakyala ebibanyiiza ate nga mubikozesa kasoomoozo. Ekyo nno kya bulabe abaami, mulina okukimanya ekintu ekyo. Bw'oba okola ekintu ng'omanyi kijja kunyiiza omukyala oyo, tokimulaga, kikolere afazaali mu nkukutu. Ebintu ebinyiiza bingi eby'enjawulo okugeza obwenzi. Abaami mukola nnyo obwenzi, mukyala wo n'omulaga. Ekyo nno kiba kya bulabe. N'omulaga abakazi b'oyagala, n'omulaga nti wamwetamwatamwa dda. Buli kaseera n'obeera ng'omuvuma, ng'omulaga takyalina makulu makaago. Kwegamba gwe ng'omulaga nti teweefiirayo, oba agenda oba tagenda, kwegamba gwe nga tofaayo. Ebyo ebintu ntuwe bityo mugezeeko okulaba mu abaami nga temubiraga bakyala bammwe, naddala bwe muzaddemu abaana, bwe mulina ewaka. Temubalaga ebyo bigenda banyiiza, kijja kuba kirungi nnyo. Kiba kikulu nnyo okumulaga ebyo ebisanyusa eby'enjawulo okugeza ng'omwami buli w'ogulayo akasaati oba buli w'ogulayo empale yo, n'omukyala oyo mugulireyo kateeteeyi oba ku kabulawuzi, oba muwe kasente agende asoopinge ku ngoye. Buli lw'ogula kimanye n'oyo gw'oli naye yeetaaga olugoye olupya. Okitegeera, buli w'onywa ku kajuyisi kimanye n'omuntu gw'olese ewaka kajuyisi akola ki, akaagala. Buli w'olya ku nkoko eyo ku kkubo gy'obeera otambulidde kimanye n'omuntu ono gw'olese ewaka naye ekyo ky'olidde aba akyagala. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga mukola ebyo ebisanyusa abakyala bammwe, nammwe abakyala mukole ebyo ebisanyusa abaami bammwe. Kijja kuba kirungi nnyo nnyo nnyo. Kati ekintu ekirala, ekitiibwa kikulu nnyo. Gwe omwami naawe omukyala mwewe ekitiibwa, kijja kuba kikulu nnyo. Ekitiibwa ekyo gwe omukyala toteekeddwa kunyumya bikwata ku mwami wo ebweru, ekyo kiba kya bulabe. Naawe omwami tonyumya bikwata ku mukyala wo nga muli mu mikwano gyammwe eyo ebweru. Omwami tonyumya bikwata ku mukyala wo, naawe omukyala tonyumya bikwata ku mwami wo. Kwegamba buli w'obinyumya omukyala oyo obeera omumazeemu ekitiibwa, naawe omukyala buli w'onyumya bikwata ku mwami wo mu mikwano gyo, omwami wo obeera omumazeemu ekitiibwa, obeera omaze omuweebuula. Kwegamba mugezeeko okola nga buli omu akuuma ekitiibwa kya munne. Kijja kuba kikulu nnyo.
ekintu ekirala ky'olina okwewala naddala ggwe ayagala okuwangaaza obufumbo, kya bulabe nnyo okwekkaanya munno. Ng'omukyala tolina kwekkaanya bbaawo, naawe omwami tolina kwekkaanya mukyala wo. Okwekkaanya kwe kutya oba tukuyita okweganya, tolina kweganya munno. Tugeze omukyala, omwami akugambye nti mukyala tekera amazzi mu kinaabiro n'ogamba geeteereyo, oba naawe omwami mukyala wo n'akugamba nti njigiraako amata kuuka amata gagenda kuyika gannyambako ganyigireko, n'ogamba jangu byejjireko nze nabitaddeko, awo beera omaze okumweganya. Ekyo nno kya bulabe kibi nnyo, buli omu okweganya munne kiba kya bulabe nnyo, mufube okulaba nga mukitunuulira. Ekintu ekirala obudde, buli omu alina okuwa munno obudde. Mulina okwewa obudde, naddala ggwe omwami nkusaba mukyala wo muwe obudde. W'otuuka ewaka obudde bwonna buwe mukyala wo, muwulirize kyakugamba, munyumize by'olabyeyo naye akunyumize. Ekyo nno kikulu nnyo. Ne muba muli mu buliri, obudde mukyala wo muwe obudde, muwe time, kijja kuba kikulu nnyo. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbawe ebintu ebyo mugezeeko okulaba nga mubitunuulira, bigenda kuba bibayamba kuba ennaku zino obufumbo butabuse. Abaami balese bakyala baabwe mu nnyumba, ate ekibi babaleka mizigo, bababanja, babasuulidde abaana. Ennaku zino abaami basiize okunoba kwegamba banoba nnyo, badduka nnyo ewaka ne balekawo abakyala ne babaleka n'obuvunaanyizibwa obukambwe. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga mukola ebintu bino, bigezeeko okunyweza obufumbo bwammwe. Bwe kityo bwe kiri, mugezeeko okulaba nga mubikola, bigenda kuba bibayamba. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.